Chief Brema akadde kalagira kuba atenga atubuuzaako Uganda. So, amanya bampita Chief Brema, your African chief. Yes, so. Okay, gitambula gitya? Emirimu giri bulungi mukama wange. Kiriwo mwebale kukikuba Centenary FM. Mwebale kuba abasajja b'amaanyi. Okay. Yes, so. Abantu bagala okumanyako Chief Brema yani avaawo naye. Chief Brema amanya agafa amazaale bampita Ruhinda. 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 Musajja Munyankole Ruhinda Patrick Mwesige Mulale. Okay. Zalimu Bulasana Lwengo. Bulasana Lwengo. District Lwengo actually. Abe Bulasana joyise oba kubanze jempise kwama ennaku zo ino kulambula ku bantu. Badde nkyabuuzaako abantu. Okay. It has been a while nga tetunyumyamu naye kati gyenvudde ne ngamba waayi kampiteko. Okay. Yes sir. That is entandika kugoberera twatandika kukwatagana ng'oli South Africa eyo. Bwe kiri. Emboozi South Africa, Zambia, endongono gikuba. Wano wavaawo ddi? Wano nvaawo 2014. 2014. Nokkirira. Nenzikirira. Okay. Nembeera nga nkomawo bwentyo. Nga bwentambuza emirimu. Olugendo lubadde lutya? Olugendo terulina buzibu. Terulina buzibu. Olwa music olw'okutambula. No, terulina buzibu munnange. Ogezaako n'otambula n'olaba n'onoonya omukisa nti Bayibuli yatuwa etugamba nti oweereddwa omukisa wonna ab'oli. So otambulamu n'olaba kyekiddako. Okay. Yes sir. Okay, ye music omutandika dde? Omutandikira South Africa, Zambia? Music namutandika South Africa. Nina natandika okurecordinga natandikira Zambia. Okay. Wano nice recording ankolimba mu studio name nenga nyimba ebyange. Obimanyi. Okay. Awe natandika okurecordinga Zambia 2017 na. Okay. Natandikira nagendera mu studio nenga kati. Eka nchasi. Okay. Nchewulira. Okay. Zambia yakwaniriza etya ng'otandika eno? Zambia namutandika n'amaanyi kubanga ndowooza banda babulabi ku microphone. Next day nalimba mpa collab. Okay. Yampa n'akasente. Ngamba nga ndi w'amaanyi. Ekintu nali nakitulira butuulizi. Okay. So ebintu nebitambula bulungi nenfuna emikwano nenfuna connections ndongo naye bajagala era ndoza yovulya ne oluzungu mweruli oluwerako nti nyina population jengezako kwata sagala basula muguluka. Okay. Yes. Okay, kyakabinyo watandika na luyimba ki ng'oli Zambia? Oluyimba lwe natandika nalwo baluyita I'm in Love. Era olina okuba ng'olulina. Walukuba nani? Luyimba nalukola nzekka balukolera Zambia then ne brand beats n'amaliriza. Okay. Owawan. Weziryawo zafulumira mu kaseera keekamu ez'enjawulo. Yes. Okay, kusomooza ki kubadde osanze mu ndongo kubanga endongo y'eggwanga yawana mu Uganda yanjawuloko ne gye mukubireyo ku mawanga. Bwe kiri. Tugeze oli Zambia, endongo, baproducer, ebyolulimi biki ebyo. Wadde music kale walulimi naye obisanze otya? Kituufu kati nga ntandikidde ma productions ezo nti newankubadde music is one language ngera bw'oyogedde naye era omuntu matawulira kyokuba kiba alina engeri watakufuna bulungi ate era ne sounds ozimanyi nti oyagala kukwata sound yewamu omanyi tekiba kirungi kubuuka n'otandikira waggulu kyetaga ati otandikire waka kati sound wa Uganda gwe bawulira omuntu oli ayinza obutamufuna bulungi so awo wabeerawo challenge mukyuse omwanyi omuwulira wano otegeeza nakubuuza wano otegeeza ki omugamba kati ntegeeza bwenti n'omunyonyola kale bwe bityo emu challenges in production then promoting music nga toli mu ggwanga Uganda is a hard task. Okay. Nti challenges nyingi. Okay. Yeah. Okay, obaddeko ne ba ground promoters abakuyambako okutambuza endongo eno mu Uganda biki? Mbadde mbalina naye wadde bandisappointing tebakola kye balina kukola. Okay.
so nembanga bibimu ku challenges ze meetings nene ngamba wayi tegusobola kubeera nga muserengeto wa museetwe so ezo challenges zibamu kama okay nenga tulina ozigumira tutambule yeah man okay ye mukulu we babita Chief Brema bwasodo kubatenga tugamba omukulu n'abadde awangalira Zambia abadde ku South Africa ng'endongo bwagitambuliza mpola mpola ze ku ground wanasobola okubatenga ayongeramu amaanyi mu ndongo yetambule. Tusubirayo tutandike na kachika na listeners party listeners album nyimba chizo inawo tuina Love Late album na ye dejirika nyimba iliko na collab na Rutalo David Rutalo David Rutalo ino luyimba naye luyimba lugenda kuteba sawa yonna ku nyimba zatwagala mpozi kuliko na kayimba akaba mama kayimba nako kagenda kutebwa era wazadde buli ayina omukimanyi buli mwana ayina omuzadde ne waba yafera kusabira birungi so kayimba ko muketegeke mukesunga ennyo kuba kalungi nnyo okay ye mukulu we gwaita Chief Brema oina abagita tujite group oina team gyokola nayo oina ekibiina music bachita 10 talent music okay yes olimu ne bandi kuba wayizo kubayo omwana agamba nti nyine ekiroto kyange nengambula kayinza okunyambako nga weerwe ng'oba awo bwekiri kirungi nnyo ekibiina ekyo nkirimu nze nyinawo n'abayimbi abalala nyinamu Cloud9 ali South Africa nyinamu Leije naye ali Zambia nyinamu n'abalala ne wane Uganda nyinamu Dalton John naye tumulinamu then tukyasayininga n'abalala kuba twagala ekintu kibenga kyakabi era n'abeerwe ng'ombaaniriza kubanga guno omukisa gwaffe ffenna tewali alina kusigala mabega ekitegeeza omuntu yenna ayagala okwegattako ndowooza ojja bawa ku nnamba y'essimu nja kuzibawa kasisa tutegeeragana ne tutambula awamu ja tukyasayiningira ddala abantu ndowooza gwali eyo omwana ayagala okuba ate nga weegatta ku mukulu ono ojja kuba ate nga ofuna okuyambibwako mu nteekateeka eyo nga bwetambudde yo talenti y'eggwanga Uganda ogisanze otya mu bayimbi akadde kano oyinamu emikwano kuba ngambye otegeeza David Rutalo okwatagana naye otya David Rutalo nakwatagana naye 2018 no not 2018 yali 2011 nali ndi mu senior 5 nashoje yakole yawaffe bulasane eyo wali side ki somero by then nali nsomera Nakyenyi Lwengo secondary school eri awo obude kabalungi awo awo nali kati nkwatagana naye ntya yajja kuba musajja wankuva dda actually mwagala nnyo naye nga sina ngeri gyenkola ki connection kati bwe mufuna abaava mu mmotoka bwati nengendawo Katonda nanyamba nga yaliko ogwo omulyango ate n'aba musajja mulungi nenjogeramu naye awo nga tannafuluma genda ku stage mugamba mutuufu njagala koleki kujoininga oba ntya wali Nakyenyi wali otandise music oba music nali nyimba nziyina nenga sizidafuluma nenga nkuba nnyo music we wa Rutalo nga zibanga mines kusomera nobasanyusa era nga mpita muntu wa David Rutalo nakakati so nga mwagala nnyo nga ate nkola byakola ndi musajja ine empisa nga yera wasi musajja mubi so nangamba ekintu kya disappointing ambulamu yangamba enchujje wano okere ku machojje nagenda kujanga agenzi kale ekintu ekyo kyanuma era kimujukiza luvanyuma bitindo zanga abide mugamba nangamba si kyakijjo nga nti ekintu kya kinumye embulamu kwa nali manyiwe nkusangawo obulamu bwange buwedde okuterera nina sanga agenze katatawo ne bampa yali yani oloza mbutufu alina okuba obanze nakeerewa nenga nakeera kwanza ali saa 10 mjukira show yaliwo ekiro paka saa nga 9 neza agenda okwera 11 nga nze ndi awo kumbi kuba nearby mu town kuba David Rutalo yewe amalira ekivulu yagenderawo David Rutalo tasula mu kyalo tasula okadize kyo kitegedde kati nti tasulawo David Rutalo yangamba yetasula ekivulu ekibirala akayi ngamaze kumwenda kitundu ajenya paka mu njuye bambi tasula mu kivulu kati nakitegeera ekyo nemanya nti alaka yagenda kati bankwasa yali Anatolius mukulu Chief Brema sebo akadde kano tusubirayo concert omwaka guno oba tukyetegekamu nenga sawa yonna kyekibimu ku birooto byaffe era naffe nenga
kati tusijja kusuubiza naye nga tusabe Katonda ebintu bitambule bulungi. Buli kimu tujja kuyitangawo mu office. Okay. Yes sir. Okay, abaana bayinza okubanga baagala tugeze okwegatta ku kibiina kyo. Yes sir. Bayinza kufuna batya? Tujja bawa namba zaffe. Oba tukisome? Gisome. Ya WhatsApp eri plus oba bakaita batya? Kasalaba 260 760 69 13 eri plus 260 760 69 13 oba 13 43. Then yokubako direct eri 0709 622 1016. Okay. 0709 622 1016. Ne bwe yagala Chief Brema nga nakyo yagala tujja kwogeramu tunyumyemu tukwatagane tumanyagane. Yes sir. Okay, doza ensonga zitegedde ayinza okuba ayinanga ekibuuzo gera kuyita ku 0756888888 omukulu Chief Brema byoyagala okuba ate nga omubuuzaako wano. Ayinza okuba ayina ekibuuzo kyagala okumubuuza oliweerule ng'owa. Hello? Sebo. Sebo. Yes sir. Akayimba ne David Utalo kateebwa ddi? Akayimba tugenda kata sawa yonna tujja kuba tubabuulira kyo kituufu sinafuna nnaku zennyini nga tugenda kata. Okay. Ensonga zezo n'abantu obawulidde oluyimba David Utalo lwa ddi? Hello? Sebo. Sebo. Yes sebo. Okay. Kale sebo. Hello? Bagamba kyabibula sana. Uyo. Sebo. Okay. Me. Sebo. Kale omukulu bwategeezezza Yisa Photoman. Yisa Photoman. Omukulu wono ada? Sebo. Ye jjajja Kamali ono. Omusajja we Zambia wuno mulese. Jjajja nsansa kuwuliza. Jjajja weewaawo jjajja. Giweredde ddala sebo. Amiina. Sebo. 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 Sebo nja kubeerawo. Sebo.
Jaja kubuuziza 22 onaabawo 22 kati nja kubeerawo kanzikirize. Okay. Kanja kubeerawo nga 22. Endongo ye Zambia eri etya olulimi kino bategeera? Endongo ye Zambia abasajja bakozesa nnyo oluzungu. Balina n'ennimi zaabwe. Actually ziri 5 mu 3. Endongo ye Zambia endongo ya wano y'amaanyi. Uganda nno nga teyisibwa mu maaso muganda wange. Era tosobola kumenya nsi bbiri mu Africa wano nga tonayogera ku Uganda. Okay. So tubasingako nnyo. Okay, Zambia mwogera lulimi ki? Oluzungu tulogera. Waliwo lwe bayita Olubemba. Olubemba lwe lutya olwogera batya? Kati obuuza omuntu ku makya mugamba mwashibuka eno mukwaye. Kitegeeza wasuza otya nno ssebo. Mwabukashani kwe kubuuka kwe kugoloka nga kumakya. Then afternoon chungulo ye kaongeza afternoon chungulo mukwayi mukwayi kitege kibanga kitibwa kyo omuntu nti oleta sebo oleta nyabo ndumanyi olwe bayita Olubemba Olubemba ate wali olunyanja sebo mwetuli sebo mukwayi anyo Mutiaba Shafiki Mutiaba Shafiki nsanyisa okuwuliza mukama wange weewaawo esewo kiwedde naye nga nsiima nnyo byonna kituufu ndi mu kifo kituufu esewa weewaawo Urban Media ndimanyi era nange njaleetayo bange ne Zambia eyo waliwo abaagala okujja okusomera ku Urban yakikuba nze Urban nakugambye esewa okay bounce weewaawo esewa bigger boss kayimba ako kaagala nnyo esebo Okay, big up on yourself. Yabokolo yo Mutiaba Shafiki wasomodo kuba atenga tugamba. Obadde okyatubulya ku lulimi olw'South. Waliwo olunyanja, waliwo olukosa. Olukosa luzalufana muno olwaba n'abali e South Africa. Bwe kiri. Olukosa babuuza batya? Waliwo olunyanja mu GBP. Mu GBP olukalunda naye. Bana ennimi nyingi bannange. Kale nange nagezaako nkutte ennimi kati zenjogera nga mu ggwanga yabe nga 3. Kubaze ziringa owulya nti Oluganda lugatta wonna kitegeeza ezo ze nayiga. Bwezityo nti Luganda olulimi oluddako nti oba Lutoolo bikiwe zityo. Okay. Yes. Okay. Okay, Jakabinyo ensonga zezo nno omukulu omimbi Vivian Tendo kwali Bambi Vivian Tendo takyava Masaka. Angambye endongo yajagadde nnyo. Bambi. Vivian Tendo yole kuba atenga owuliriza. Angambye kwali ne manager we bamuyita Zavuga Brian. Bw'abeera Masaka tagivaako nno. Bambi. Neyanziza nnyo Vivian Tendo. Okay. Nawe bali kuba ndongo y'amaanyi. Waliwo oluyimba lwe batadde abantu bagamba nti Vivian Tendo bamukubye embaga akadde kano bamusobola. Okay. Twagala kuba atenga tumaliriza bani botumirako mukulu Chief Brema. Mtufu nsooka nga sinatumira kansoke nebaze abani TV abani radio Sentinel radio sorry abani yankwate kikola abani sancho wanko nenga mwebale nnyo mwebalire ddala era okunchaza then nebaza ko
Tyaba Shafiki timu ye badde kupikira kituufu jajja Kamalimali Mugema Wilson Pro Mugema Wilson yasooka ku promoting nga tetunnakutegeera wali na kakati tumulina jajja Kamalimali banaine mwebale nnyo byonna bawuliriza radios abaagala music wange abamuyina mu Hello Tunes ku Airtel ne MTN bonna mwebale era banaye basuubiza birungi byerere wekyoba okola genda bugenzi ku Chief Brema YouTube channel genda buli social media weri okebere Chief Brema ongoberere owulire ebipya kuba ennyimba tugenda kuta tulinawo akapya ne lutalo tulinawo akangenze ka waliwo ennyimba nyingi so wakatumulina mungi twagala